Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform General Yoweri Kaguta Museveni akatengo kamweyongedde nti asobeddwa ekano mu kibira asobeddwa ky'abaakola kubanga omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amusinzizza amagezi buli kyakola ate kya magezi ga kika kya waggulu buli Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyajja nakyo General Museveni kimukwata offside namukuba KO eri yennyini enkambwe kati asobeddwa ky'abalina okukola era kyasazeewo kwe kuyiwa amagye amawanvu n'amampigano agali wano era nga tebaagala kuvaawo tebaagala kukkiriza muntu yenna ayingira mu kitebe era twali muntu n'omu akkirizibwa kufuluma kitebe nti Museveni mbw'asooka amala emirimu gye byaliko byatambula ekawempe mbw'ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alyoke naye aggulewo ekitebe wabula President Kyagulanyi akalambidde era akakasa ensi nti olunaku olwaleero ekitebe kino kirina okuggulwawo kwagalwa butayagalwa oba ssaawa mmeka kirina okuggulwawo kuba kitebe kya bannayuganda ekitebe kya kibiina kya byabufuzi ekya National Unity Platform era nga wano maka ag'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiise mu mateeka ekibiina ky'ebyobufuzi ekiriwo mu butongole ekitamenya mateeka ekya National Unity Platform nti n'olwekyo tebagenda kutiitira lwa General Museveni ebigambo bye byagenda alokompoka nabyo byagenda ayogera byagenda atiisatiisa yali ku mirimu mirala nti n'ekibiina kino ekya National Unity Platform kiri ku mirimu mirala egyakyo okuggulawo yafeesi ate nti tebannaba kuyita ku General Museveni kujja ku kitebe kino n'olwekyo abeere gy'asaanidde okubeera n'abaggulawo ekitebe kya National Unity Platform nakyo bakiggulewo naye akole emirimu gye nabo bakole egyabwe kuba tebannamuyingirirako era tebannamuyita si omu ku bagenyi abakulu kitagenda kubaawo ate ng'alina okubaawo ateekeddwa n'olwekyo nti emirimu gina okuyimirira kuba tanafuna budde bujja ku bagenyi abakulu taliiko era abayitiddwa bamanyiddwa era balina okubeera wano nga ye General Yoweri Kaguta Museveni taliko n'ekyandibadde yesonyiwa ekibiina nekigenda mu maaso n'emikolo kale katulabe embeera nga bwekyatambula okuva ku makya paka kati bwete embeera bwekyalina katulabe ki ekigenda okuba nga kiddako very soon. Julie, ane? Okay. All right, abatere omulungi ali ku sama Uganda Media basebo ne banyabo tongera okubaniriza yonna ateja musinzira okuba nga mutulaba embeera bwetyo bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okuggulwawo olunaku olwaleero abaganda bange basebo ne banyabo embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwekyali mu kubanga egezaako okutambula so nga bulabira ddala nti emmotoka za tear gas eziwererako ddala ziyiseewo emotoka z'aba sniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange basebo ne banyabo okutuusaomede ku mukutu ogw'ensonga omukutu mugata abantu ogwa Sama Uganda Media ne mikutu gyonna ate kwosinzira okubanga ondaba basebo ne banyabo ambasabo buli atuuka gezaako okubanga osharing a message nga bwange bwengezaako okulaga exactly embeera erimu okubanga etambula
Njuka tunaku lwaleero ekibiina kyadde kirina okugulawo ekitebe kyakyo obutongole naye ab'ebyokwerinda bakisazeeko okuviira ddala kutegeezeddwako abatuuze oba abantu abawangalira wano nti zagenze okukonera ddala ssaawa mukaaga ez'ekiro nga kisaliddwako bassebo ne bannyabo. So embeera bwetyo bwekyalimu okubanga etambula nti zagenze okukoona mukaaga zennyininyini nga kitebe kimaze okuba ate nga kisalwako. So embeera bwetyo bwekyalimu okubanga bwetyo embeera bwerimu okubanga ate etambula. Secretary General alabiddwako ow'ekibiina naye ayiseewo mpolampola asebo kityo bwekyo kyatambula. Abakulu mu bibiina nabo mbalaba batandise okuba nga batuuka gwekumire ku mikutu gino migatta abantu naddala ogwa Sama Uganda Media ne twebaza muganda waffe Jebbi okubanga yakkiriza emikutu gino giyiteko message ey'enkyukakyuka. So bwekityo bwekirimu okubanga kitambula bassebo ne bannyabo bagenda kunsonyiwa okuvaako nga bwenzirako ngezaako okekkereza kadata kenyina ate nsobole okuba mbalaga ekigenda okuba nga kibeerawo mu maaso awo kadata katono nnyo kensigazizaako. So nsobola kimbeera on nenkomawo ups and down kwentyo okuba nti njagala okubeera nga kipinga kadata kenyina okubanga mbawa ate ebigenda okuddako mu maaso awo kubanga sefusikati balinako booda tugezaako okubawa embeera nga bweri mu kubanga etambula nga bwe nabagambye bali mu kugezaako okubeera nga bayiira ddala nga boolaba kuva ku makya natuuse wano 12 zennyini naye nga bayiwa mpaka obudde buno bakyali mu kuba nga bagenda mu maaso era n'okweyiwa basajja abampi n'abawanvu. So bwekyo bwe kikyali embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula ekitebe kyekino era nga kibadde kiyoyooteddwa nga bw'owulira ng'amazima amatuufu tukkereze abasajja bakoze ekitebe ebyaddala abasajja bakoze ekitebe. Katonda we Isirayiri yakubunayezaaka Allahumma salli wa sallim alayhi. Ekitebe kyavudde mu kwakakishanana naye bali mu kuyiwa. I repeat nkudiramu bali mu kuyiwa kibayita abawanvu n'abampi bebo boolengera abo abajja kati abo be bampi abo boolengera bali mu kujja abo be bampi naye nga ndabyeko n'abawanvu kibayita abawanvu n'abampi gwe muganda wange ndaba. So embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekikulu kuba kati kino ekitebe kikulu era kyadde kirina okuvaayo ekamwokya kibadde kirina okugibwayo ekamwokya ate kibe nga kibeera wano bassebo ne bannyabo. Naye embeera bwetyo bweri yenze samawo okubanga nkuweerezaawo ku mbeera nga bweriwo mu budde buno bassebo ne bannyabo. So bwekityo bwe kitambula baganda bange embeera mu maaso awo ndaba tegenda kubeera nyangu kuba ndaba basajja batandise okubanga bayitamu. Mulimu abalina zi radio call bali mu sando. So bwekityo bwe kiri waliwo abalina zi pisto bali mu sando beetadde obuntu matu kwagamba tetumanye exactly what is going on but gwe omulungi ali mu kondaba bwetyo bweri embeera bwetyo bweri mubiru sina data sekati ngonga sina data ngenda zipira sina ko data mu kitaba kulembeze bonna bajja wano obuze anto buze sina data oza kumpa data ngwino ya byogera ko sina data gonyina kaganda kugwa ko wona uno oyo sigaza kojasi ojibbe mbadde kuno kyene kibbi kubadde ko kumekisigadde ko nnyo. Alright, abatereevu abakyali mu kuba nga mutulaba ku Sama Uganda Media n'emikutu gyonna baganda bange embeera so nga bwe bagambye abampi beebo ne mabega waliyo omuwanvu yoyo mabega waliyo omuwanvu kyebayita abawanvu n'abampi embeera bwetyo bweri waliwo abali mu leeya waliwo abali mu ngoyi za KCC yani tujugiddwa
mwe tujogeddwa gwe mulimu abali mu ngoye zake naye Uganda the pearl of Africa. Oh my God. Nebe chiri munda bananga mulebu baluni bananga ekifo kyayoyoteddwa naye abasajja bali mugezako okulaba nti batika buli mbeera okulaba nti ekifo tekigulwa. Katusabe tulabe bajeta Sama Uganda Media oli nange kenyini Sama Uganda jukira nti kamera eno gyolaba yebeera mu maaso ga president buli wabanga agenda kutambula yeri official eya Sama Uganda okuba nti emubeera mu maaso okulaga embeera bweri so ebeerawo oba waali oba taliiwo so era ekyaliwo okubanga emulinze okulaba embeera wegenda okutambula kubanga ekitebe kigenda kuggulwa. Nkwasa ku kamera yange bambulire wali naye nga nina omusiru omu ku live abeera Sama omusiru munnange guli mukadde wange so abuterevu abali ku Nup Media embeera bwetyo bwerimu okubanga ate efaananyeeko tukyali still ku kitebe ekyawano ku Kavule abaganda bange basebo ne banyabo bwekitiwe kirimu okuba nga kitambula. Okay, bwetyo embeera bwerimu okubanga etambulira ddala bakadde bange basebo ne banyabo omukutu bagwita Sama Uganda Media era nga omuweereza ye Sama Uganda abali ku Nup Media namwe mbalamuseza nnyo nembebaza ate gye mutuusako engalo mwebale nnyo okugoberera emikutu gino kubanga gy'emikutu egy'ensonga. Secretary General yoyo golengera atuuseewoko situmanyi ndowooza abalambeera naye nga bweri oyo ye Secretary General w'ekibiina David Lewis Bongoya oyo ye Secretary General w'ekibiina ekya NUP so Secretary General w'ekibiina yoyo ayiseewoko okubagamba embeera anoza ayagala tegezaako mbeera nga bweri. Tomulaga namba yeah kudaka moja ndoza kati tugenda kudaka moja okay buterevo abasebo ne banyabo embeera bwetyo bwerimu okubanga etambula. Okay, Secretary General agambe bannange tutukeke kamoja ate ndoza tulabe embeera nga bwegenda okubanga Secretary General yagede kamoja okay abali ku Nup Media TV tugenda kusooka tukatono naye tukomawo mu dakika ntono nnyo tugenda kukomawo dakika ntono nnyo Jemima in studio kindly please switch off the alright abuterevu tugenda kusooka tuwemubulemu katono kubanga abasajja gamazima basusse wali ku Sama Uganda abasajja basusse okubanga bayiika abasajja bali mu ngoye zitategeerekeka ndabyeko ne boofisa nga babambaza sekaati ne maaso mbalabyeko naye ndowooza bukodyo na bw'abasirikale kuba ndaye bayina birevu ate nga bambadde sikaati so tomanya naye nga bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula. Omukutu bagwita Sama Uganda Jebbe Muwonge n'emikutu emirala muganda nge Kapalaga nkwagala nnyo Patricia Sewungu naye nkwagala nnyo namwenna bannankyukakyuka abasalawo okubanga temugenda va ku mulamwa nga mugenda kwogera ekigambo nga bwe kirina kuba nga temugenda kulaba poliisi eno mugambe ate twalabye abawoota so mbebaza nnyo okubanga temunnakyusa lulimi abaganda bange so bwekito bwe kiri mu kutambula bali mu kuyiwaga amazima kati ate obunkenke bweyongeredde ddala kuba kati twade tumanyi nti bagenda kusalako nate kati bali mu kweyongera bweyongezi bali mu kuyiwa buyeye they just rearing bali mu kuyiwa buyeye so bwekito bwe kiri bakadde bange basebo ne banyabo mukkirize ate nsooke ntuukeko wali Secretary General wali ndabe
Abaterefu abakyekuumidde ku mukutu ogwa Sama Uganda n'omukutu kona kwasinzira okuba ng'ondabira tukyali wano ku kitebe ekibadde ki abasajja lozo balaba nga bwe nkugambye basala amakubo bakirira bambuka bafuutuka mu buli kasonda so obugombe bw'obwo bw'owulira buli kaseera buli ddakiika wabeerawo so tulabyeko emmotoka ezikuba tiyagasi mu bbanga empya I think ndoza zigenda gezesebwa leero tuzirabyeko emmotoka za tiyagasi ezimukanyuga mu buli ango tuzirabyeko nga ziyitawo ago omulungi andaba so bwekityo kiri nga bwe nkugambe nti gwe oba oli mukulembeze bw'oba ojja kiri beta naye abasajja bali mu ngoyi ezitategeerekeka honestly abali mu ngoyi ezitategeerekeka okubanga ate betegese betegese okubanga beŋŋanga buli muntu agenda okubanga ate atuukawo so bwetembeera bwekyali gwe omulungi andaba obunkenke bwe butyo bukyali mu kubanga ate bugenda mu maaso katulabe ate olunaku olwaliro bigenda kuba abeggwerawa abasebo ne bannyabo abali mu kubanga munneetegereza era nga mundaba so bwekityo bwe kiri mu kubanga kitambula I think ndowooza olunaku olwaliro twalisuubidde abakulembeze okubanga bajjudde wano twalisuubidde abakulembeze kubanga kino ekintu kya kibiina naye ebyo ndowooza eyo si department yange sigenda kugyogerera nnyo department yange ate ya mawulire naye nga still bakyayiika nga bwolaba okuva ssaawa 12 zinatuuse wano mbadde ngezaako okulaga embeera nga bwetambula nga bayiwa buyiyi up to now bakyali mu kubanga bayiwa ebizimbe byonna byasaliddwako ebiriraanye ekitundu kino byonna byasaliddwako ndowooza olaba amagye still gakyali mu kuba okay buterefu nga bwe nkugambye nti buli kyakwerinda awo ekiri abasajja mubalaba babagalidde gundi eri ejjudde gwe omulungi andaba so bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula nga bwe nakugambye nti abawanvu n'abampi bayunguddwa okubeera nga
Yeah. Gamazima etasiime bula jiwa n'abasajja bakoze ekitebe. So traffic yonna eweddeyo nkakasa traffic yonna olunaku olwaleero egenda kubeera wano agwo mulungi ndaba ku Summer Uganda Media traffic eweddeyo gwe guno omukuti ogwa Summer ogumu kwejo gy'ensonga ng'ojja Commission Media ogw'ensonga okubanga gukuweereza Mission TV Uganda bagimanyi ssebo okubanga gukuweereza ensonga nga bwe zitambula abasebo ne bannyabo badde mu ssebo Mission Media. So traffic eweddeyo akyoganda ekitebe kibadde kirina okugulwawo ssaawa 4 nga batwetoloola bano buterevu embeera bwetyo bwekyalimu kubanga egenda mu maaso n'okutambula. So mbasaba gwe buli atuuka sharinga busharinze video Summer Uganda yenze okuba ate nga nkuweereza embeera nga bwe zitambula nakugambye obugombe wano kati buli katikitiki obugombe bukaaba buli katikitiki tulabyeko nabbanja ng'ayitawo bwalingiza nebanaye nebasajjamwe tufe mwagala tugoyingebwa so embeera bwetyo bwekyalimu kubanga ate etambulira ddala omukutu baguyita Summer Uganda Media n'emikutu egy'enjawulo ako tusinzira nate okuba ate nga tubaweereza ensonga nga bwe ziri mu kuba nga zitambula. So bwekityo bwe kiri basebo ne bannyabo baganda bange bakadde bange katulabe ate embeera bwegenda okuba nga etunula oba efaanana mu maaso awo. Banango batali wampe ku data kwa data wange agenza kugwako Alozias Mukasaye bamukwatidde ne bamugamba va wano deri. So tewali mukulembeze ayinza kubanga asala abasajja banyiivu oba twabakoze ki. So abwetyo embeera bweri mu kubanga etambula bampita Summer Uganda okubeera nga mbaweereza era guno mukutu goliko gobayita Summer Uganda nze kwensinziira nenkulukuta ku mikutu gyolaba ejajebimo nga bwe mbagambye emmotoka za Museveni zibadde zeetala tezinnasiriikiriza eza CFC nga bw'oziraba zeezo tezinnasiriikiriza zisala buli katikitiki zisala. So bwekityo bwe kiri gwe muganda wange ali mu kubanga ondaba abasajja bonna beesabise nga bwe nkugambye bamu bali mu leeya abalala bali mu ngoyi za KCC nyina abasajja bendabyekawo mu sikaati ne bannaye. So bwekityo bwe kiri baganda bange bwekityo bwe kiri kindly nsaba bw'oba otuuse ekintu kyoyinza okunkola kiri kimu kunsharingira kunterako ka bato akakashare abantu basobola okuba nga balaba ate embeera egenda mu maaso ku kitebe n'ekirala omuntu yenna nga osobola kunterako data direct ngenda kusaba okinkolereko kuba anytime ngenda banzikira nate nga njagala okubeerako kindly bw'oba osobola okunterako data direct just do it kuba tukusuubira omukulembeze w'eggwanga okuba nga atuuka anytime. Enamba yange eri 07491559 Airtel ate MTN eri 0762 0762 bw'oba osobola okunterako data direct kijja kubeera kyakabenyo nsobola obaweereza ensonga nga bwe zitambula ate nga sisiriikiridde kubanga gwe mulimu gwe nyina okubaweereza. Data nga agenze kugwa kuyo ndi ku hotspot ono kakulage nsigaza kuzigenze nako gwako. So bwekityo bwekyali ekitebe kyekyo kikomera ddala eri abasajja badde bakoze ekitebe baganda bange abasajja babadde bakoze ekitebe mama mwana wa tata. So embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula. Okay, omukulu David Lewis Rubongoya oyo kanso wange mulabyeko naye era omumanyi yeberera muso omusajja oyo kanso David Lewis Rubongoya gwe omulungi ali ku Summer Uganda Media oyo yemu ku basajja ab'ensonga betwogerako ab'ensonga oyo David Lewis Rubongoya ayimirirawo mu buli embeera tumanyi
fenga abantu tuyinza musasula ki okujjako okubeera nga tumusabira Mukama Katonda amutukuumire kubanga tumwagala nnyo abeerawo mu buli mbeera. So nze Sebaka nga sisabidde ku David Lewis Rubongoya oyo musajja bannange wakabi wakabi ate ennaku zino yayiga Oluganda mugenda muwulira nze mbabuulidde biri bye mwamumanyiramu biri bye mwali mumanyiddemu nga ebyo simanya musajja gwe ennaku zino ayogera Oluganda luteekamu n'ebisoko maama nnyabo so bwetyo embeera bwekyali mu kubanga ate etambula omukutu bagwita Sama Uganda Media. Obulago bwange bufumu kasanyi nga kanuma naye nze napatana kubaweereza mbeera nga bwe betambula era ndooza mwandabire ddala zagenza okukona 12 nabadde ntuse mu nfu okubanga mbawa information. So bwekityo bwe kiri baganda bange basebo ne bannyabo abasajja nga bayiika buyiisi bali muleeye mabegaawo balina zirediyo koolo bataddemu zipisto zirabika. So bwekityo bwekikyali mu kuba nga kitambula basebo ne bannyabo abalungi abali mu kubanga munegesa amaaso nga mutunuulira ensonga nga bwe zitambula. Njukira nti ekibiina kino kiri registered mu mateeka, ekibiina kya byabufuzi ate ekiri mu mateeka. Tetumanyi ensonga lwaki kigaddwa oba kiganya okuggulwawo. Uganda nene, buli muntu I think alina right ku Uganda because this is our motherland ensi yaffe. So semanyi muntu munno ajjawa obuyinza n'olukusa okugamba nti tokkirizibwa. How can you start telling me mbo tokkirizibwa? Honestly, enough is enough. So bwekityo bwe kiri nga bwe nkugambye nti bakyagenda mu maaso n'okubanga bayungula abawanvu n'abampi. Bakyali mu kubanga bayungula abawanvu n'abampi okubanga ate ekitebe tekikkirizibwa kuba nga kigulwawo. Sooka tusabe tulabe ejjukira ekitebe oba ekibiina kibadde n'enteekateeka ekitebe nga kigenda kuggulwawo ssaawa 4 zennyini ez'olunaku olwaleero. Tusigazayo eddakiika emu yokka gwe andaba azikonere ddala ssaawa 4 ezabadde ziteekateekeddwa okuggulawo ekifo. Gwe omulungi andaba weebuuza ekitebe bwe kiba tekiguddwawo ati ekigenda okuba nga kiddako. Ojja sigala ku mukutu ogwa Sama Uganda Media gugenda kutuusako ensonga zonna. Abakulu baba balina ensonga gye bagenda okutegeeza ate eggwanga era tujja kujja live tubenga tujibawa tubabuulire abakulu ate basazeewo ki mu kibiina. Abakulu bwe mbanjogera ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda yalondebwa, mbanjogera ku ekitiibwa David Lewis Rubongoya Joel Ssenyonyi n'abalala ab'enjawulo. Baganda bange yenze Sama Uganda Media okubanga nkuweereza ensonga bwe zitambula basebo ne bannyabo. So amazima data agenze benzi jabu data utabuse tawanga wedeka atende yala utusokembalage embeera bwetyo bweri wano ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule. Abawanvu, abampi, abaddugavu, abasiiwuufu, abanyirira ensusu bayiriddwa wano General Museveni ng'agezaako okulemesa ekitebe kino okuggulwawo olunaku olwaleero. Naye nga tumanyi nti kijja kuggulwawo. Bino bali mu katemba, bafunyemu kanugu, bafunyemu katengo okulaba ng'ekibiina ekito ekya National Platform kisobodde okuba nti kizimba ekitebe gaggadde, ekitebe gali kwoleka, ekitebe ekirungi bwe kiti. Just mu myaka 3 ng'ekibiina kyakatandika ate bo amaze emyaka n'emyaka tebalina kitebe na kimu. Kitegeeza nti bo bavanduzi bajja kuvandula, bajja kubba, tebajja kuzimba ggwanga. Bo bayise batambuze, bo si batuuze. Ate ffe National Platform tuli batuuze ba wano kulaakulanya ggwanga lyaffe, naye bano bo batambuze bayitawo buyisi. N'olwekyo babba bubbi batwala butwazi, ekyo bakwata kuba babba bubbi nga batwala situmanyi luddawa. Naye obudde bulikya, olunaku lulikya, biritereera, ensi neeterera, ntuddamu okulaba ku Uganda empya nga ekyakankiza nga tufunye omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amaze okulayira. Kale embeera bwetyo bwekyali. Mbasuubiza nti byonna tugenda kuba tubibawe musobole okutambula n'okumanya biki ebigenda mu maaso. Omukama Katonda abankuumire, bataayi mweraba.